ezze ekirira mpola ng'ekirira paka tutuuse ku level nti abantu abasinga tebamanyi makulu ga Express FC. Usanga omwana yazaalibwa 21, 22, 23 nga bambi awagira Express FC. Omutunuulira n'omwagala nnyo ne n'omusaasira n'omugamba n'omubuuza nti bannange kikyowagira kikyolabye teri butambi. Obutulaga nti Tamale bino bye yakola, Alolo bino bye yakola, Kirinya yakola bino, George Semogere yakola bino, Kefa Kisara yakola bino. Abasambi bafa Express bagenda kutendewalibwa. Tubasange ku busaawo obw'enjawulo nga basamba empiira gy'embuzi. Asamba omupiira bamuwe emitwalo 10 Ashirafu Miro ow'emmamba. Okoze buli kimu ate nkwebazo ine ebigambo by'ogamba abasambi n'obabeezaawo. Mbalamusiza ate n'olunaku olwaleero amanya nze bagenda tulina okwewaayo nga saddaaka ate tubbulule ebyo ebintu ebiringa ebyagala okufa. Tuli ku mulamwa gwa Express FC twambadde biddugavu era sigenda kuva mu biddugavu paka nga ndabye ng'aliwo omuntu avuddeyo ne wanaaba omu bw'ati ng'alina kyatandise okwogera oba kyakola ekisoboka kyonna okulaba nga ttiimu zino zinnansangwa zigendera ddala mu maaso nga tezigwa nga zisigala zikyaliwo. Ttiimu zino bwe zigwa, ttiimu za Veke zino bwe zigwa ne zisaanawo, naffe olwo tweyongera okufuna essuubi erigenda mu bibanda tubeereeyo tulabe ebyo kubanga munnange biyinza okuba bye bikyanyuma ate bye biriko bitutta ensi yonna. Tulina okukola buli kimu okulaba nga ttiimu zino essatu Villa Express FC ne KCC zibeerawo. Nze nno nyimuse okwogera ku Express FC. Timu eno yatandikibwa mu 1957 neyita bintu bingi nnyo. Mu gy'ensanvu. Neewerwa mu gy'ekinaana neebange eyagala okuvaawo. Abasajja abalwanyi Namige ne balwana. Timu neddawo mu gy'ekyenda nekola ebyamagero bingi nnyo. Nesanga ezze eyita mu basajja ab'enjawulo nga bagikulembedde finale mwabamu kumma abakyaliwo abavubuka ab'omulembe guno mwalabako ku bbagala ekirumira ng'akulembera ttiimu eyo. N'agikulembera twagenda okulaba ndowooza nga tebitambula bulungi olw'obutamanya bwaffe n'obutamatira oba olyawo ne tuyimuka ne tugamba bbagala ekirumira va ku ttiimu. Twakyogera nga abasaaga twali tetukimiininga nti ave ku ttiimu naye muntu anyiiga bwe yawulira ebigambo byaffe ebyali bimutomera olutatadde ttiimu n'agivaako n'etandika olugendo lwayo olw'okuyingira mu bizibu ebiyitirivu. Ezze ekirira mpola ng'ekirira paka tutuuse ku level nti abantu abasinga tebamanyi makulu ga Express FC. Usanga omwana yazaalibwa 21, 22, 23 nga bambi awagira Express FC. Omutunuulira n'omwagala nnyo ne n'omusaasira n'omugamba n'omubuuza nti bannange kikyowagira kikyolabye. Butuufu omwana oyo yazaalibwa 21, 22, 23 ne mu biru teyamulabako ng'asamba. Naye olw'okuba baamugamba ebyafaayo bimugamba nti Express yali ttiimu y'amaanyi, Express FC yayagalwa, Express FC abaana baatulukanga ku ssomero babagenda yabagenda okugiraba bw'atyo bambi awalirizibwa okwagira Express FC. Twebaza bajjajjaffe bakitaffe abaasima omusingi ogw'amaanyi ogusobozesa n'abaana abaazaalibwa mu 21, 22, 23, 24 okubanga kati baagira Express. Neffe obuzibu abalaba ku ttiimu eno abaana betuzadde ate tetulina kitaddewo oba oliawo okwagaza abaana betuzadde ttiimu eno. Ttiimu ekola bubi, ttiimu abagikulembedde amabega awo baali bakozi bukozi nga tebagirabanako ng'esamba omupiira. Ttiimu ebaddeko ne ba CEO nga tebamanyi Express y'ekyenda tebagirabako kubanga these are younger boys. Nsuubira ttiimu gye baalaba yalibadde yagy'akyenda naye tebagirabako. Bawulira byafaayo ate ebiwandiike teri butambi. Obutulaga nti Tamale bino bye yakola, Alolo bino bye yakola, Kirinya yakola bino, George Semogere yakola bino, Kefa Kisara yakola bino, Richard Kirumira yakola bino. Abu Kigenyi yakwata bwati omupiira, Kawalya yakwata bwati. Tebiriiwo.
kitegeeza nti tulina okwebaza abaana abavubuka ab'emyaka 23 22 24 25 abaagala express bajagala olw'okuba balina bye baawulira ne kati gwe omuwagizi wa express angoberera ki ky'okoze era nsaba Katonda atutaasize ddala tuleme kuddamu kusisinkana oba kufuna ba CEO nga be baddukanya Team Express FC nga tebagiwagirako buli eno esala yange buli CEO addako gwe CEO addaka agenda okudda mu bigere bya Ashraf Miro olina okubanga olaba ku Express ng'esamba omupiira bw'oba tewagira bakogenda sanga obuzibu bw'amaanyi kubanga ojja kujjanga olina ebintu bye wasoma byagala okuteeka mu nkola nga tomanyi nnono ya tiimu eno abagizi Express bakulemese tebagenda kuwagira naye oba walaba ku Express ng'esamba bagenda kuwagira Miro lwaki alina akalembereza aina akalemberezo olw'okuba ayinza okuba yalaba ku Express ng'esamba amanyi w'alina okukoma ng'adiringa n'abagizi Express aina amanyi bwateekeddwa butya bwateekeddwa okugonda ng'abagizi Express bayimusa okwogera aina kubaddamu balina kusirika kale ekibeezezaawo Miro ebbanga lino lyonna ttiimu ekola bubi abasambi babanja emyezi 6 ekimubeezezaawo nti yalaba ku Team Express ng'esamba n'agiwagira emuli musaayi era agyagala kye kikyamubeezezaawo ba CEO oba CEA yavaako nga yajja olw'okuba yali yajja buzikola mirimu ttiimu yamulema kubanga teyagitegeera teyagiyina ku mutima yali azze kugikolera bukolezi nga tagiyina ku mutima ne banne tuve mu kwekubagiza tusinkana amazima tugasisinka tugafeesinge tulabe kisobola okukola okubulwa tiimu yaffe tiimu eri mu mbeera mbi bw'otunulira omusambi wa Express takweyagaza abasambi ba Express abasinga babagoba mayumba abasambi ba Express abasinga tebakyalina budde ba training tuwaliriza abasambi baffe abasinga okugenda mu butale oba oli awo mu butale bw'omubuulo okukola emirimu emirala okunoonya kasente ak'okubeezaawo famire zaabwe abasambi baffe aba Express bagenda kutendewalibwa tubasange ku busaawo obw'enjawulo nga basamba empiira gy'embuzi asamba omupiira bamuwe emitwalo 10 mitwalo 20 agende agende ateekewo embeera ewa Land Road amuwe emitwalo 10 oba 20 Land Road akakkana muli bubi abasambi baffe bagenda kwekubira enduulu tetwewuunya bagenda kwekubira enduulu mu b'obuyinza mu FUFA kubanga etteeka ligamba omuzannyi bw'omala emyezi 3 nga tomusasula becoming a free agent bagendere ku bwereere yensonga yembeera gye tutwalamu abasambi baffe ogendamu tiimu engundiivu egenda myaka 7 siwe tulina okubeera awo bannange Ashraf Miro ow'emmamba okoze buli kimu ate nkwebaza olina ebigambo by'ogamba abasambi n'obabeezaawo kati bw'obanga olina obusobozi obw'okuba siyaasa abasambi b'omupiira abamanyi omupiira we batono babeezaawo kwebaza tiimu yonna ebaddewo teyebuzaabuzizza tuze tukola bubi nga tebasasulwa naye bamazeeko season bonna abasambi bwali suubidde nti badde bakulumya omutwe ne bateeka ebikola wansi ne bagamba nedda tugenda kusamba omupiira nkwebaza obabeezezaawo ne tetugenda kubeera kuwolu kwegayirira omusambi alina famire omuntu obuvunaanyizibwa ojja mwegayirira omwegayirire amalirize ng'akusuddewo tajja kugumiikiriza bbanga lyonna naawe okimanyi balina bills ez'okusasula so what can we do buli CEO ajja ku Express atandika n'ekintu kino kibeera ku mmeeza asinkana akakiiko k'abawagizi akaliwo ne bamuyitiramu tiimu ebadde etambula etya ne bamuwa ebirowoozo byabwe era n'abibayinga n'alayira okubiteeka mu nkola ekisookera ddala kiba seasonal tickets kangubuuze Ashraf Miro CEO omulungi seasonal tickets meka z'otunze season eno ate ng'okimanyi bulungi nti wali weetaaga okutunda seasonal tickets okubeezaawo tiimu eno seasonal tickets bazitunda nga batudde Mengo mu ofiisi zaffe eza secretariat weewaayo teekamu akasente akatono akaliwo ogenda ku radio n'olanga ogenda ku TV ezenjawulo n'okola shows onoonya babagenda ne bakubeerayo ne bajjajjatta ensonga ya seasonal tickets
okola buli kimu okulabanga season tickets zitundibwa naye ensobi ze tukola abaddukanya omupiira nti ebirowoozo tubiina nti tubitunda tetukozesa media kye tukola kya kutulugunya bannamawulire ne tubasibira ebweru ku miryango tubalaba nga batalina makulu naye twerabya nti tulina okunoonya abasajja bano bannamawulire babagenda ne tubagamba nti ensonga ya season tickets genda ku mpewo oyogere booti ne booti ku nsonga ya season tickets Express FC singa wasimba amanye ku nsonga ya season tickets eno twali tundidde ddala season tickets eziwera era nkakasa Express yali badde mu katuka eri mu ssaawa zino. Ensonga ey'okubiri CEO gyaba nayo ku table nga yakajja okuddukanya emirimu gya Express ye merchandise okutunda emijoozi n'ebintu ebiringa ebyo naye ebiseera ebisinga wabaawo mijoozi nga gye girabikako ku merchandise ebintu ebisobola okutundibwa. Nsobola okubuuza CEO Ashraf Miro mijoozi gyenkana ki gye tutunze season eno era bwe tubanga tutunze emijoozi tufunyeeko kyenkana ki omujoozi ogwo gutuukira ku sente mikawa ne Uganda nga buli kimu kiwedde emisolo n'ebintu ebiringa ebyo bwe gumala okutuuka weetaagako sente mika ku mujoozi ogwo era bw'ogattagatta kampe ekyokulabirako nti kale oyinza okuba buli mujoozi okufunako omutwalo gumu oba gumu kitundu weetaaga okutunda emijoozi emeka Bayern ayinza okuba atunda emijoozi milioni 2 oba milioni 3 Real Madrid naye n'atunda milioni 2 oba milioni 1 n'ekitundu Manchester naye n'atunda emijoozi probably milioni 2 kitundu oba milioni 3 Arsenal naye n'atunda yakamu ekitundu kuba abasajja betulabirako PSG n'atunda gino Dortmund naye n'atundayo emitwalo 9 Express ng'otunze emijoozi gyenkana wa season eno ojja kuŋŋamba nti ntunze totunda butunzi waleeta emijoozi emeka bw'ŋŋamba nti ogenda kuleeta emijoozi 100 okakasiza ddala nti amagoba gonna ofuna mijoozi 100 gasobola okubaako gye gakola ku club tuleeta buleesi kubanga ozze okimanyi nti maybe abantu abalaba omupiira gwa Express baba bangi nnyo baba 100 oba 105 si bo booleetera emijoozi gwe weewalirize otuleetera emijoozi emitwalo 2 oba omutwalo gumu ogw'emijoozi okimanye nti giri sekiwad naawe jazeze emitwalo mulamba gugenda kujja weeguli bwe gunajja sirina abantu bagenda gugula omutwalo ntaddemu sente zange okuleeta emijoozi omutwalo mulamba oba sponsor nyambyeko okulaba nga tuleeta emijoozi omutwalo mulamba kati kiki ngenda okukola okulaba nga emijoozi omutwalo mulamba gitundibwa kubanga ekyamazima teweetaaga mijoozi 10 teweetaaga mijoozi 5 teweetaaga mijoozi 9 tebigenda kukola weetaaga emijoozi nga giwera kati bw'omala okugireeta n'otandika okukola buli kimu okulaba nga emijoozi egyo okola ki ogitunda ku mijoozi omutwalo gwe tuleese twetaagako probably emijoozi nga 5 gye tugenda okutembeeya tulina abasajja baffe Bassebagala Bassewungu Bakirumira abakyala bannakiwala kiyingi ba Bobi Wine abantu bangi nnyo abawagira Express tukimanyi tuleese emijoozi gyaffe 5 tulina okunoonya abantu baffe 5 abagagga betuyita abagagga 5 tuteekewo akasente akagenda okufacilitating abantu abasobola okwogera ebigambo ate nga abantu society bawe ekitiibwa probably ba Julius Bakunda tubawe sente ez'amafuta oba n'allowances ensava tubagambe kakati ogenda mu office olwaleero tugenda mu office 5 genda ow'ekitiibwa Nakiwala Kiyingi genda Honorable Sewungu genda kitebe kya Nuupu ewa Bobi Wine agula omujoozi Lubongo agula omujoozi Senyonyi agula omujoozi buli omu agula omujoozi abali abo abasajja abaddukanya emirimu ku Nuupu oba bakulembera ekibiina kya Nuupu tubaguze emijoozi tugende ku NRM secretariat wali abasajja baffe abatuwagira nabo tubaguze emijoozi feno club tugatta abantu tetulina kibiina kya byabufuzi kye twesigamyeko wadde nga tambala red etegeeza musaayi etegeeza musaayi tugende ku NRM tutundeyo emijoozi tugende ku CP tutundeyo emijoozi
tugende ku UPC tutundeyo emijozi, tugende ku FDC tuguleyo emijozi, tugende ku PPP ewa Bidandi site tutundeyo emijozi. Abagaana okutuwagira tubabuule kuba tulina amaanyi. Ffe tulenda beemupi ne bagenda mu parliament. Kati bwe tutegeera mukomane ne tutegeeza nti twageze ono ne tugezaako omuguzi omujozi n'agaana. Bwajja okutusaba akalulu tetujjamu akalulu. We are blind. Naffe balina otweguya tutembeyo emijozi gino ebitaano. Bwe giggwawo tumanye nti buli mujozi waliwo yatuwadde akakadde mujozi gwaffe, waliwo yatuwadde emitwalo 5, waliwo yatuwadde emitwalo 2, mitwalo 3 nga tutula emijozi gyaffe. Season eno okutandika ng'ekintu ekyo tukikoze ekibaddewo. Olina okutandika season ng'olina ssente eziriwo nti nina ssente bwe ziti, sponsor gwe nfunye oba ngenda okufuna agenda kumpa ssente bwe ziti. Nyingire season. Ngenda kuyingira season nga nina ssente bwe ziti n'obukadde 6. Kubanga ekyamazima expense ekitono kye yeetaaga mu season yeetaaga akawumbi kalamba. Kati kampani yeetaaga akawumbi kalamba okuddukanyizibwa. Kampani eyo eba nnene yeetaaga abakozi nga 4 oba nga 5 bagenda okuddukanya emirimu. Tosobola kuyingira mu season ng'ogenda kuddukanya kampani ennene bwetyo nga tolina ssente. Oba weerimba. Isaac Mwesigwa yakulekera eggwanika nga temuli ssente. Kiki wakolawo ng'ojja? Okulaba nga otandika okunoonya ssente eziddukanya ekintu kye baakulekera weekityo. Nga kifudde kumpi. Kyali kifu Isaac Mwesigwa weyakibuukiramu. Ingini y'eryatyo yali efudde n'akibuukamu bw'atyo. Kati gwe kikkiriza ne bagamba n'okugamba nti tekirina ssente. Mbeera ki gye wateekawo okulaba nga onoonya ssente? Eby'emijozi tewabifaako. Seasonal tickets wazitundira kyamuli. Abagagga oyinza okuba wabanoonyako ne bakudisappointing nga bamu ne bagaana n'obivaako. Si bwe batwe bakola emirimu. CEO olina okuba nga oze ku Team Express ng'oli mu malirivu. Team Express ng'oli mu malirivu. Olina okuba nga muzze okukola emirimu. Okutunda emijozi mulimu. Okutunda merchandise mirimu. Okukansa abantu abagenda okukola emirimu obulungi mirimu. PRO Club alina okuba nga yeewaddeyo okozesa omumwa gwe n'okutambula buli wamu okulaba ng'erinnya ly'Express litereera ng'ate mu kutereeza erinnya ly'Express waliwo ssente Express zeefuna olw'okuba ayogera oba nga awandiika wansi. Ffenna tulina okuba nga tuli busy ku secretariat. Tutunze seasonal tickets, tuleese emijozi egimala ate tukoze buli kimu okulaba ng'emijozi gitundibwa. Ekiddako ku gate wano tukoze eki abagizi Express okujja okulaba omupiira. Bw'oba oyagala okusikiriza abagizi okujja okulaba omupiira teweetaaga kusooka na drive, kukuba drive n'omala wiiki namba nga oyita abagizi Express okujja mu kisaawe okulaba omupiira. Bajja kubuuza fine. Ku mupiira okusooka bajja kujja ng'obayise obakoode bajja kujja. Naye bagenda mu kisaawe kiki balabayo? Obakoode bazze. Naye bagende na kibubo. Bye balaba tebibasanyusizza, tebajja kudda. Kitegeeza nti mukolo ennyo wano nga otetenkanya engeri gy'ogenda otundamu emijozi ne seasonal tickets, ne kalenda, ne certificate of appreciation ngo appreciating abagizi abana gye bakoze, abana kye bakoze. Mukubeererawo Express ebbanga lyonna bw'ogenda ewa Bagala okumusiima ng'omutwalidde certificate empange togitwalayo butwazi ng'agenda gitwalira ku malusu, nedda agenda kuwaayo kasente. Ogenda gimuguza yagula bigambo bino ebiri kuno ku certificate ebimusiima agenda kubigula. Kubanga mu nsi tubeerawo ebyo bitubeezaawo mu nsi abantu okutusiima. Bwe weebaza omuntu akuwa ssente weebale akumalako bintu. Ne mukola bino ebikopo ebinywebwamu buli kikopo kya mitwalo 5. Abagizi Express bagenda bigula. Obukomo buli kakomo ka 15 abagizi Express bagenda bugula. Bangles buli bango ya mutwalo abagizi Express bagenda zigula. Umbrella buli umbrella ya mitwalo 3 abagizi Express bagenda zigula. Toziteeka just mu dduuka ne zibeerayo. Wabula fulumya umbrella 1000 lw'ofulumiza ogende ku mpewo neewalala yonna ng'oyogera ku umbrella. Tulese umbrellas buli umbrella ya mitwalo 3 bannange abagizi Express abagazi Express ebirungi
mugula umbrella zino si lwakuba nti umbrella ziri wafi emitwalo 3 nedda ziyinza okuba zirina kugulwa na 15 oba mutwalo ne muzigula emitwalo 3 nga muwagira express. ensawo express ya mitwalo 5 eriko logo express ya mitwalo 5. Aprons eziriko logo express aprons za mitwalo ebuli apron. Bintu bingi nnyo ebikozesebwa abantu ewaka bye tusobola okuteekako akabonero kaffe express ntubiguza abantu. Ezo zonna ziba ssente. Nsubira enteekateeka eyo wagirina era ba CEO basomesa ebintu ebyenjawulo bisobola okuleetera ba clubs zino ssente. Niyo olumu mwe tuyingira mu office simanyi kitubaako, simanyi bituwaako banne ba CEO. Tumanyi buli kimu ekisobola okuleetera clubs zino ssente. Niye bwe tuyingira offices zaffe eziba ennene bwe zito twerabira ekyokukola. Kiswaza nnyo ne bakuwa ekisanja kiramba ne bakuwa emyaka oba 3 oba 4 oba 5 okulemba club odukanye emirimu gya club nga CEO n'omalako emyaka 4 nga club teyina nantambula teyina wadde kosita. Kati mbadde nsaba Bugs Express mira awulidde ebigambo bino season ejja ndoza probably board ejjamu a chance endala. Season ejja twetaaga tugule seasonal tickets, twetaaga tulete emijoozi egiwera bajoogerere mu mawulire tufune ekinyegenyege tugule emijoozi egyo. Season ejja twetaaga okuteekawo embeera nga tukansa abasambi abalungi abagenda okusamba omupiira omulungi bawaliriza Abaguzi Express abaali baabula bakomewo mu bisaawe. Season ejja tulina okugenda mu masomero okuteekawo embeera tusikiriza tukyaba n'abaana abato okutandika okwagala express. Season ejja ewankulu ku kyakolebwanga nesubira nti enasibo tikyakolebwanga abaana bato okuyingirira obwereere okulaba omupiira. Buli woosibira abaana abato ebweru w'emiryango nga tiimu ya express esamba tiimu oba ogitta. Ne bwewaliza babagenda abasajja abakuze okujja mu kisaawe nga tebazze na baana baabwe kitegeeza tiimu ogitta era emyaka 2 tejja kubaawo. Kati mbadde nsaba tube bize Ashirafu Miro tube bize ne bwe tunaakaama amaziga ne bwe tunateekawo campaigns ez'okufundraising tetuyoza emmotoka ne tukola buli kimu okulaba nga express tufuna ssente zigivujjirira ereme kuddayo mu regular oba ebeerewo. Ebyo byonna tebiyimirizaawo tiimu wabula tusobola okwekolera ssente tulekeraawo okusabiriza. Tusabirize bantu baffe ate tubasabirize nga tuleese emijoozi egy'obbaguza akakadde. Tumusabiriza tuze n'omujoozi nti omujoozi guguno tuwe $5,000,000. Seasonal ticket yiino bwemba mulese seasonal ticket ya $5,000 omugagga ayagala express agenda bawa $3,000,000. Bwetyo tuba tusabiriza ne bw'oba osabiriza n'amalusu emijoozi season etandika ne tusamba emipiira 8 7 mwende emijoozi teginnajja. Kilabu tesobola kugenda mu maaso ng'etambulira ku sympathy banne mutusaasire bannaye musambi bamugoba mu nju bannange mulabe mutuwe kasente banne mutubeererewo kikyozze nakyo mu ngalo. Miro oba okyaliwo oba CEO yenna anaddawo naye mbadde nsaba tukuwe chance endala kubanze natandise olutalo okwogera ebintu ebigatta ku mupiira gwa Uganda, okwogera ebintu ebigatta ku tiimu ya Express FC. Kubanga twagenda ku ssomero nze nakola sport science nenjigatta ku diguli endala ze nalina olw'okuba nali njagala Express era nasoma ku Express saasoma ku lwakirala kyonna. Natandise campaign okulaba nga njogera ebigambo ebitubbulula n'ebibbulula omupiira gwa Uganda okutwaliza awamu. Tulekeraawo okukaaba, tulekeraawo okwekwasa. Express is a big brand. Express erina abawagizi bangi nnyo. Mmwe mulina okubanoonya kubanga baggwamu amaanyi ne bwe basalawo okugenda mu kisaawe be balaba tebibazaamu maanyi. Season yino egenda kuggwako twakola ensobi
nitugamba nti omuwagizi w'express okuyingira Nakivubo alina kusasula emitwalo 2 sooka otereeze tereza ebigenda mu maaso mu kisaawe awo wakati engeri omupiira gye gusambibwamu bwe gusambibwa bulungi n'emitwalo 5 tujja gisasula awo ensi weegenda tujja na kusasula tiketi y'emitwalo 10 one day timu ebe esamba bulungi naye gwe bw'ova buvi just eri n'ogamba nti omuwagizi w'express asasula emitwalo 2 ng'era akimanyi bulungi talina kyagenda kulaba ku kisaawe tagenda gisasula ndi musanyufu nnyo nti mwamaze ne mugonda abaddukanya essaawe ky'e Nakivubo ne secretariat kati omuwagizi w'express asasula omutwalo gumu kino ekintu tekirina kuba kya kiseera wabula kirina okugenda ne maaso ne sizoni ejja tusooke tukaze ensonga eno enkola yaffe ey'emirimu batumanye nti ebintu batumanye secretariat mukulu Miro n'abalala b'okola nabo emirimu batutegeere nti ebintu bye tukola birungi era omupiira gunyuma bwe banatutegeera nti omupiira gunyuma tujja kwongeza buli kimu sizono tiketi y'emitwalo 25 edde ku mitwalo 5 esookebwako omujoozi ogubadde ku mitwalo 3 oba 5 gugende ku mitwalo 7 oba ku mitwalo 10 tujja kugula ab'omulembe guno tetuli bamukisa nti tetuli bamukisa nga fa ab'omulembe guno tetulina mukisa nga ababeerawo mu gyekyenda ng'omupiira gunyuma singa omupiira gunyuma ng'ogw'ekyenda bwe gwali tomanya twali badde ennaku zino tusasula ne tiketi y'emitwalo 5 kuba mutuufu omupiira gwanyuma ng'ogw'ekyenda nze nagulabako gwanyumanga niyo olw'okuba tukyasambanga bwe tusamba tiketi egira ekkakkanamu ebeere ku mutwalo awo nga bwe tubuulirira abasambi baffe bongeremu amaanyi bwe banaayongeramu amaanyi ne balinyisa omutindo abazagizi bajja kujja ate bagenda kusasula ssente kubanga bajja kuba balaba ebintu ebinyuma kale kino ekintu tetukyogera mu bubi nti olw'okuba tuvuddeyo twekalakaase siza tiketi eve ku mitwalo 2 egende ku mitwalo 1 nedda product gye tutunda naffe tugiraba bannange tennanyuma niye abasambi bagenda kwongeramu amaanyi banayongeramu amaanyi ne bafuuka serious bagenda kusamba omupiira ogunyuma era gwambuke probably ku mitwalo 2 twebaza Katonda nti Nakivubo tulina ebintu bingi bye tufunayo bye tutaalina wankulukuku waliyo amataala tusamba omupiira ekiro abantu bannyuka ne bagenda balaba omupiira unlike ewankulukuku nti ssaawa 10 abantu babanga tebannannyuka Nakivubo waliyo gym n'ebintu bingi nnyo ebyongera ku mutindo gw'abasambi baffe kubanga ensi weeri awo omusambi alina okubanga wasiiba wasambira omupiira walungi era nga Nakivubo waali so mbadde nsaba mukulu Miro tusooke tuzimbe ekintu kino tuleme kubuguma tuzimbe bwe tunaazimba tujja kutandika okusolooza abantu bano mukama abankuumire amannya nze bagenda tulisinkana mu episode eddako ate